Sagula sagula muli mbozi anti engeri gye mundaga muli amaanyi zifissa budde bwatulo nsula njiya endongo kegiwaagisa ejjula enkwawa oli alina akasoda k'ogirosaawo n'alina ajala g'olira otuula buli kigambo kyennyumya emmanyi ofiirwa naye siziyiza fuluma kwataawo abammanyi ne bw'omubikira tuula munsonyiwa okulanda ggooba ndudde leka ejjute ndikwateko nnafu obwedda musango gunkakaateko nsibwa emyaka olw'amazima ag'enzijja ebuziizeeyo bwe nnali nva gye nnava ebusujju eyo mazima najja najjita omulungi ono najja mbuubuuka n'abakyala abo olwabye baali beekoze ebiseera ebyo ekyalo n'ebikuŋŋaana erudda eno n'erudda eri bandaba eyava omwasi olw'abayimbi be nnamanye mannya wano nga bonna boogera ku kyendikaate wano n'abayimba abakongojja nga nze wano buli omu n'ajjayo gitandaga obwanga sibaganye mwaliyimbye abayimbi mutyo sibaganye baliyimbye abayimbi mutyo naye mazima gennene ddereddeeri kati nsoggolera ddala sekansungi oba mazima nkabireko ng'owangi. Alright, wasize mutya baganda bange ne bannyina ze kansubire nti embeera ebatwala malidaadi saana alhamdulillah naffe gye tuli akyalunze bulungi omukama katonda enne waffe bwakedde weewaawo tukeesa bukyanga nkoko ya mutamiivu naye omukama katonda yatusobozesezza okuyita mu kiro ne tutuukako mu wiiki endala ffe baani bangi abatasimattuse wiiki ewedde naye omukama katonda ffe n'atusimattusa wiiki eno tulina ekyokwebaliza omukama katonda nti alhamdulillah abakristo tugamba nti weewaawo amannya yenze yekolera Itongwa nsooka okutumira ku mwannyinaze omuyovu nakate jariya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwana wa taata luteete emanga bulijjo gwasookangawo wano naye nkwagala nnyaka ensusu Zaina nsanyusa okukulaba princess nsanyusa okukulaba na buli omu eyakatwagattako Nuhu Amoti Prose Khalifa mwenna abakatwegattako ogwammwe gwakunnyambako gwakuntambulizaako vidiyo nnyambo nnyigireko share button ne buno obubaka nsobole okubuyisaawo Ashbug Kato namusanze ndiiba ali mu Nzampala nemubuuza wabaaki koye bandisa Bobi olukwe namusanga ndeeba ali mu Nzampala nemubuuza obeera wakoye nsula mu bikoola bya nnyaanya. Tambuza video tusimbule. Dunia ni mbaya. Kigere kimu kyokola ekikyamu bw'oba otambula bwoti step emu gy'okola enkyamu ekusuula mu kinnya kya ttooyi. Step egi tekikwetaagisa kola steps nnyingi okugwa mu kinnya kya ttooyi. Step emu enkyamu ng'ekoleddwa okugulu kumu esobola okukusuula mu kinnya kya ttooyi okugulu oku. Kakati bw'obanga otambula weegendereze kubanga n'abazannyi ba chess muvu enkyamu gyakola emuliisa omuzannyo mulamba eppeesa limu erikyamu liguyiwa. Kangereze ku bazannyi ba ludo entambuza y'amapeesa nkulu eppeesa limu erikyamu lisobola okuyiira omuzannyo gwo gwonna ne gufa ne guggwawo. Kakati bye byaba Ashbug Kato yatambula asaatuuka yalowooza ssente ye buli kimu yalowooza ssente ekamala byonna. Wenjogerera essaawa eno be bamu ku bali mu kukaaba amaziga b'oku kyalo. Ensi emunyiga bubwe enviiri azifumbye aleme kufaanana ng'omwana eyalwala enjoka mbusima bagambe ntintingi naye ng'enviiri zayengera bwengezi.
Samuel nkutumidde muganda wange ng'enviiri zayengera bwengezi ze yalwala obwosa kabuto kali eri alinga ng'omusogozi w'amalu obana abanywi b'amaluwa akwete bwakata naye ng'ebyo byonna biva mu butabeera mu mativu mu butakkuta obuli bw'enkwe obutali bwesimbu oli n'akuwa omukwano n'omusasuzaamu obukyayi sente si ye kamala byonna banna enjagalo kibatangazaamu Sulemaani kabaka bwe yali asaba mukama oba mukama bwe yamubuuza nkuwe ki teyasaba ssente yasaba magezi okumanya n'okutegeera kiki yali ategeeza nti ebyo bye bireeta ssente obugagga si ssente ebireeta ssente Sulemaani bye yasaba nti magezi okumanya n'okutegeera because ne bw'ofuna ssente ng'oli musiru era osobola okuddayo mu bwavu ekyokulabirako ekisookerwako era ekitono Bobi Wine teyafuna ku ssente yawunzika ali luddawa tali kubwa sekadame Dubai today Bobi Wine takola security nti obugagga bw'ensi eno si ssente obugagga bw'ensi eno njagala kikkaatiriza magezi nkiddamu obugagga bw'ensi eno njagala kikkaatiriza magezi kakati n'oyo omuvubuka yani Ashbug Kato yalowooza nti bamuwadde miliyoni simanya 2 simanya mmeka kiwedde ate nga n'okumubba baamubba bati n'atamanya nti singa yakozesa bulungi amagezi gaali mutumye nti kuuma ow'omukwano gwe bayita Bobi Wine agenda kukutuusa ku by'obugagga ebikola ki ebisinga gwani Ashbug Kato Bobi Wine gwe yali afudde mukwano gwe kyekibuzo ekisooka gwani Ashbug Kato Bobi Wine gwe yali afudde mukwano gwe abantu abasinga Bobi Wine tumulengererako eri bw'ofuna omukisa ogumusinkanako n'okuba engalo naye gwe wa Bobi Wine wali tokonkona wali mwana wa waka Solomon bwe yalabanga His Excellency Bobi Wine naawe Ashbug Kato bwe wamulabanga kakati walikozesezaaga amagezi n'omanya nti kyeweetaaga si bwe bugagga kyeweetaaga Bobi Wine kubanga lyekkubo eryali kutuusizza ku bugagga kubeera lyeribadde ekkubo eryakujja eri mu kazambi ne likuteekako mu limelight nakyo tewakibala walowooza ssente ye buli kimu walowooza ssente ye kamala byonna bannange bw'obanga osaba mukama musabenga ebintu bibiri amagezi obwesimbu emizi ebyo bye bigenda okukutuusa ku bugagga mukama tomusabanga obugagga asobola obbukuwa naye bw'oba toyina biri tosobola bbukuuma Bobi Wine buli yagendanga mu kkanisa yafukamiranga ayi mukama nsaba obugagga ayi mukama nsaba omugagga ayi mukama mpa obugagga n'alagenya mukama omugagga omwana Bobi n'apeeka mukama obugagga ne mukama ne yeetamwa n'akwata obugagga n'abuwa Bobi Wine wenjogerera olwaleero Bobi Wine yeerabira okusaba amagezi kubanga amagezi ge galina okukuuma obuki obugagga oluvannyuma lw'okwerabira okusaba amagezi yaddayo ku ddima we baba beba Ashbug buli budde abeeraawo naye nga ssente yazifunako neyeerabira ekintu kimu ssente za Museveni zino azisuza mu ttooyi irabira kuba ziriddeko ssente za Museveni oba azisuza mu ttooyi buli aziryako azitenda kisiraane ate naddala mmwe abatabadde bamubbo Edidax nkutumidde buli alya ssente za Yoweri Kaguta Museveni awunzika bubi n'endugga Ismail nkutumidde oba ssente ze zisula mu ttooyi oba zisula wa nze naawe kakati olunaku olwaleero muganda wange Ashbug Kato yejjusa wali ogobyeko ku mukyala mukuuma azadde abaana eyasambula ekisambu eyalima emmere gye mulidde yakuzaalira abaana eyakutuusa wooli n'omugoba mb'ofunyeeyo
Kasuzani makula simanya akaine ebbeere lifumitanga omutima gw'embogo. Osegeera mbofunyeyo omukazi omweru nga Zali, mbofunyeyo omukazi awomanga ekikajjo, n'ogoba mukyala mukulu, n'ogenda n'emisege oba n'ogenda n'enkwayajjo. Naye ne weerabira ekintu kimu, twawula okugwa mu laavu n'okubeera excited. Abaana ab'obuwala naddala mmwe ŋŋamba mwawule ebintu bibiri. N'abasajja mbagamba abavubuka, mwawule okugwa mu laavu n'okubeera excited. Ebintu bibiri bikonfusinga nnyo abantu. Omusajja ajja n'abeera excited kawala akalina omutima gw'embogo, n'alowooza nti ali mu laavu, n'atamanya nti bw'alimala okukakkuta agenda kujulirira mukyala mukulu gwe yagoba, kubanga ebbanga lyagenda okumala ng'ali nako obwavu bugenda kutandika okumuluma, kubanga obugagga bw'omuntu ebiseera ebisinga bulina gwe buyitamu. Nkiddamu, obugagga bw'omuntu ebiseera ebisinga bulina gwe buyitamu. Ekyo njagala okikkaatiriza baganda bange ne bannyinaze. Osobola okubeerawo omusajja gwe ng'olowooza olina ssente, n'ogyonyesa omukazi, n'otandika okujooga omukazi, tolina ky'oŋŋamba, weerereerere nze nakabakoowana dda. Naye ng'omukazi oyo gwe wava naye mu bwavu n'omugoba n'agenda. Ne weerabira ekintu kimu nti ogubye malayika ereeta ssente mu nnyumba yo, kubanga ono Mukama teyamukuweerezanga mukazi bukazi, yamukuweerezanga omukisa mu nnyumba yo. Era abasajja mwenna abalina abakazi mwekyendereza ekintu kino. Omukazi gwe wava naye mu bwavu ne mugaggawala, malayika ereeta ssente mu nju yo, si lwakuba okola nnyo ne basajja banno bakola. Naye olw'okuba bo bakazi baabwe babisiraani, olina omukazi ow'omukisa n'otuuka n'omugoba, ogenze ne kapeti, because you are just excited. Excitement nekulowooza nti oli mu laavu. Kati ye Ashbug Kato yajja n'abeera excited. Excitement eyo nemulowoozesa nti ayagala NRM ne NRM emwagala. N'agoba omukyala eyaleeta emikisa nga ye Kyagulanyi, n'agenda mu bufumbo obulala. Kwe kujeera kwaliko olwaleero. Excitement buli bugagga bw'omuntu, bw'olondoola abagagga bonna, buli bugagga bw'omuntu bulinako we bwatandikira, era waliwo omuntu abulinamu omukono. Okuba omugagga kaba kasubbaawa, naye akasubbaawa ako waliwo akabiriiti akatera okukakoleeza. Nkiddamu, okubeera omugagga obeera musubbaawa, naye omusubbaawa tegusobola kwaka nga tewaliiwo kabiriiti kagukoleezeza. His Excellency Bobi Wine ye yali akabiriiti akakoleeza omusubbaawa gwe bayita Ashbug Kato. Nkiddamu, His Excellency Bobi Wine ye yali akabiriiti akakoleeza omusubbaawa gwe bayita Ashbug Kato. Kakati enkolagana y'akabiriiti n'omusubbaawa ndowooza nti yalibadde ya muggundu nnyo, kubanga omusubbaawa tegusobola kwaka awatali kabiriiti. Tunuulira omusubbaawa gwe bayita Ashbug Kato gwali mu kibuyaga omungi nga gugenda kwetaaga akabiriiti enkya, ate ne guddira akabiriiti ne gukasuula mu mazzi w'ebbaba, kati gwasikira. Teri akyasobola kugukoleeza because ekibiriiti ekyali gukoleeza kyo yennyini yekikwata n'akisuula mu mazzi. Mwegendereze nnyo. Bw'obeeranga ku platform kw'oli, bw'obeeranga n'amaanyi g'olina, si ggwe abaasoose tokolerangako ekitali kituufu ng'olowooza nti kati oli w'amaanyi nnyo. Ate era muleke kulowooza nti ggwe asembyeyo, Itongwa njogera nnyo ku byenkyukakyuka nze gwe mulaba, era Bobi Wine alina okunneeguya, n'okwe alina okunneeguya, bwe nvaawo baleetaani. Ashbug Kato si ggwe abaasoose, era si ggwe abaasembyeyo. Ashbug Kato waliwo ng'oli wakabi ne zireeta Itongwa, ate ng'ali baddest gwe oli owandiika buwandiisi. Itongwa najja ne reasoning capacity nga n'ebyobufuzi abitegeera n'ebyafaayo abitegeerera ddala. Awo oba oli si ggwe abaasoose, ate era si ggwe abaasembyeyo. Tokozesanga obubi kyanseyo abantu gye baba bakuwadde. Nkiddamu, si ggwe abaasoose, si ggwe
abasembyeyo njagala okikkaatiriza baganda bange okitegedde siggwe abasoose ate era siggwe abasembye omanyi gye buvuddeko nabagamba baganda bange ne bannyinaze abantu tujja ne tulowooza mbu tulina abawagizi abawagizi ba yekolera talina muwagizi no yekolera talina muntu amwagala no bati wabeera wano ayinza okulowooza nti alina abawagizi bano abantu abali wano bankyukakyuka nkiddamu bano abantu abali wano abatulaba n'okola vidiyo nerabwa abantu 1,000 oluvannyuma lw'essaawa 6 abo si bawagizi bange abo bawagizi bankyukakyuka era ng'oyagala okumanya nti si bawagizi bo keera ku matya ove mu nkyukakyuka ogenda olaba oba onoogenda nabo gwe keera ku matya va mu nkyukakyuka ogende olaba oba abantu b'oyita abo abawagizi bo onaagenda nabo bano abantu si baffe bawagizi bankyukakyuka bano abantu balinga kaadi ya mulimu kange senti nkola ku new vision eno kaadi gye nnyambadde mu bulago teba yange ebeera ya mulimu era Doni Wanyuma wangambira nti yekolera fuluma new vision tukugobye kaadi eyo njijjamu n'enjiwa omulimu kakati be bano abantu b'enkyukakyuka mwe mujja ne babalaba ne mulowooza nti muyina abawagizi ne mulowooza nti muli b'amaanyi naye bano abantu si baffe bantu bankyukakyuka kabeeyiza ekiserense Bobi Wine n'akeera n'abitrayinga enkyukakyuka bano abantu si bawagizi be bamwekubira bano bantu bankyukakyuka Beti Kamya aliko omuganzi ng'akyali mwekuddiso olwaliro bamuvuma nti alina akasige kamulinga ak'enkima baana mmwe lwaki muvuma omukungu naye nga naye yaliko ow'amaanyi oyo Anita Amongi ng'akyali mu FDC luli ng'akyali muddugavu nga tanneeyerusa ng'Anita Amongi ayogera n'owulira nti ayogedde ensonga ng'abantu bamwagala naye Anita Amongi ali wa today ani akyamwagala abantu tebaba babo kabe Dr. Kiza Besigye n'aga ngenze mu NRM era bwagenda fe ab'enkyukakyuka atuleka ku nkyukakyuka Sebaggala Haji agambye omugenzi amwebase mirembe yayinako amaanyi agasobola okuduumira Sebaggala yayinako amaanyi agasobola okuduumira ti Haji agambye muwe Besigye akalulu era Sebaggala yayina akati kaalire n'akakwasa Dr. Besigye amaanyi gonna ge yafuna n'obuganzi bwe yafuna mu nkyukakyuka Sebaggala yabumuwa Sebaggala bwe yagenda mu NRM Sebaggala twagenda naye ffe ab'enkyukakyuka kyekibuuzo Sebaggala twagenda naye ffe ab'enkyukakyuka kakati njagala okutegeeza bavubuka mmwe nammwe abapulaninga okulya muyiza ekiserese Bobi Wine n'enkyukakyuka olukwe temulina maanyi muli bunafu eno enkyukakyuka nnyonyi ffe tuli eno wansi ababa mu nnyonyi bakutunuulira ng'akawuka enkyukakyuka ojjagirekawo gwogende teri agenda kukugoberera Dada Ashbug Kato agenze mu NRM nanka ngende mu NRM toyina muwagizi wo Yekolera Itongwa ngamba gwe mmeme yange tolina muwagizi wo Yekolera Itongwa nkuddamu okugamba gwe mmeme yange tolina muwagizi wo abawagizi bonna bankyukakyuka ne Furufiga ayinako abawagizi ne Bajja ayinako abawagizi nete baali babigambe ebyo bye baali boogera nti byali biba representinga like I said fe tuli nte fe bannankyukakyuka tuli nte ente eyinza okuba erina kkala embi nga nzirugavu nnyo naye olw'okuba kakuwa amata n'okaagala nga toyagala nte naye ng'oyagala product egivaamu nti mata kakati nange Yekolera Itongwa nninga ente ensiiwuufu bwe mbuuza wali njagaddeko kinene ntunula yange ndi awo ntunula ndagalaali bwenvayo nondaba muli olowooza nti apaala ono temuve kalungi nnyo wazima emirabayo bwe nfaanana ekimpemempemi naye munjagala si lwakuba ndyandisaamu si lwakuba ndi biki but because njogera ekigambo ekyo ekiba representinga
era bwe ndikyusa ekigambo kyange ekyo mugenda kunkyawa omukwano gwe mubadde munninako gufuuka obukyayi emirundi akakadde kalamba munvume n'okusinga bali abansooka mu NRM because mwanninamu essuubi mmwe mwampeesa mmwe mwamjazika amaanyi ate amaanyi ge mwanjazikira oba okuweesa kwe mwampeesa ate ntandise kuba mmwe abaweesi bange mujja kunkyawa so ndagala okutegeeza buli munnankyukakyuka tolina kyoli tolina maanyi tolina muwagizi abawagizi bankyukakyuka era bw'oligenda toligenda nabo olibalekawo ate nga be bamu abadde bakuwaana be bagenda okusabula bakuvume tyofaanana ng'akasirabo katira Ashbug Kato yenna enfaana zimwerize akabuto kalinga akapipa kakweta ono gwe bafumbiranga mu kibira yenna obuviiri bumwengedde kye yakola mbugenda obuteeke mu ttinti obuseebuse butebwengedde ng'ejjobyo bwengedde naye nga ki ekyaleeta ebyo okwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebingi ebikyamu so nga tetwajja nabyo tiririririti baba kwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebingi osajja Ashbug Kato yasiga ekimera kye bayita ensujju mbu yayagala kulya mangu. Ashbug Kato yasiga ekimera kye bayita ensujju mbu yayagala kulya mangu ne yeerabira tisinga yasiga emmwanyi yali kuze mpola mpola naye ate yaligiriddeko lubeerera kubanga ffe emmwanyi kwe twasomera ate zasimbwa bajjajjaffe nga bakyali bavubuka ne baweererako bakitaffe ne bakitaffe ne batuweererako so musigenga ekimera kye bayita emmwanyi dani okusiga ekimera kye bayita ensujju ejja kumera ogenda kugirya mangu mangu egenda kukula mangu mangu ekimera kye bayita ensujju kigenda kukula mangu mangu ogenda kikungula olye mangu mangu naye kigenda kuggwaawo mangu mangu ne mbakuutira musige emmwanyi. Ashbug Kato yasiga kimera kye bayita nsujju olw'okubanga amaddu ogw'okulya gwali gumwetimbye n'omubuuza mwanange lwaki tewasiga ekimera kye bayita emmwanyi kubanga ekimera kye bayita emmwanyi osobola okukiryako leero n'enkya ne luli n'enkeera. Bwe yasiga ensujju yatandika okuduula yatandika okubalaata olw'okubanga ffe twali tusize ekimera ekirwawo okukungulwa naye ng'ate kya buwangaazi tokisimako mulundi gumu kisigala kidda. His Excellency Bobi Wine wano we yagambira twali bangi ne tutandika okukola nokolereka wempe nekolereka mocha walima muwogo nenima amatooke nga ffenna kye tunoonya kwe kupuna muwogo yakula mangu nopuna nodulira pabaali tetunnapuna nabomanya amatooke galwawo okula era nagumira buli kye wanvuma naye Mukama tasuula bamwesiga era bw'akyanange nenfuna ekyo kyankyaya amazima nenvumwa n'olage esinze bwe sikwagaliza Katonda sala amazima yalaba kuba gwe yawadde n'ennuma ezaala kabaseke ajerege kakati yasiga muwogo n'akungula mangu eno ne basiga amatooke gawaawo okula oli n'akungula mangu naye tooke lyotema libaako enduli erireese nga n'enkyo ojja kutema ekikolo ky'omuwogo ky'ojjayo kiba kiweddewo. Wasiga muwogo ffe tuli eno twasiga amatooke tetunnalya ne tulikungula luliba olwo tulikungula nkiddamu tetunnalya naye tulikungula. Mukulu wange Baluba Julius nsanyusa okukulaba ntaata munange empeereza ku maganjo nsuuliridde nnyo onsuuliridde nnyo naawe olimba bw'ataabe ggwa n'abaani oyagala nfaanane nga Ashbug Kato mpeereza ku maganjo
nsuuliridde nnyo taata Baluba Julius naawe olimba kakati Ashbug Kato mbadde njagala mumutwale ng'ekyokulabirako buli kintu kibi kibaamu ekirungi ekikirimu nkiddamu buli kintu ekibi ku nsi kuno kibeeramu ekirungi ekikirimu. Ashbug Kato ayinza okuba muli wangu ayinza okuba biki naye ate nga Mukama gwe yakozesanga saddaaka kyekirungi ekimulimu. Mukama gwe yakozesanga saddaaka n'amubamba ng'ekyennyanja kya ffire n'amuwanika ku muti n'amuteeka awo n'agamba abantu buli abadde apulaninga okulya mu nkyukakyuka olukwe buli abadde apulaninga okulya mu His Excellency Bobi Wine olukwe labira ku Ashbug Kato. Yekolera bali mu kwogereza omutima gwo gwagala yitika oyagala kulya ssente za Museveni ng'otunula ku ffire Mukama gwe yabamba Ashbug Kato ngoga andi yeyita big fish bagibamba eringa ffire Mukama yagiwanika. Kakati Mukama oyo yamuteekawo ng'ekyokulabirako eri omuntu yenna eyali plannings okulya mu His Excellency Bobi Wine olukwe. Ashbug Kato Mukama Katonda yamuteekawo ng'ekyokulabirako eri omuntu yenna eyali plannings okulya mu His Excellency Bobi Wine olukwe. Mumulabireko buli alya mu His Excellency Bobi Wine olukwe okomekkereza ngani nga Ashbug Kato. Mumulabireko naawe gwe bali mu kwogereza kubanga yo NRM buli lunaku esiiba etayire enoonya gweyogereza erina omusikawutu waayo Barugahara buli lunaku anoonya gwayogereza gwayingiza abasikawutinga buli lunaku alinyanga agenti wa Maniyu nti buli lunaku anoonyeza Maniyu bazannyi balungi. Kakati naawe gwe bali mu kwogereza olwaleero ekyokulabirako weekiri ffire weeri bagibamba dda ku muti bagiyita Ashbug Kato. Mulabireko okimanye nti buli muli wankwe akomekkerezanga Ashbug Kato buli muli wankwe akomekkerezanga Ashbug Kato. Namusanze ndeeba ali munsapaala ne mubuuza wabaatiko ye byaliwo namusanze ndeeba ali munsapaala ne mubuuza obeera waako ye nsolamu eri ebbaala. Omusajja yali omulungi omuvubuka yali alabika obulungi ng'akasusu ke katukula olw'embeera olw'emirembe gye yali ajja mu His Excellency Bobi Wine nga ne bw'omubuuza Ashbug kiki ng'akuddamu nti yeeko emirembe gimmazeeko emirembe. Naye kakati essaawa eno omubuuza Ashbug kiki n'akugaba ebizibu bimmazeeko emirembe. Buli bwankwe omwoyo omunafu obuluvu obutakuta buli muli wankwe labira ku Ashbug Kato. Era buli apulaninga okulyamu munno olukwe labira ku Ashbug Kato. Mbagambye ekikulu mu bulamu si ssente. Sulemani Kabaka Katonda bwe yamubuuza kyayagala teyasaba ssente teyasaba bugagga yasaba magezi kubanga mu magezi mwe muva obugagga. Ate ne bw'onoofuna ssente nga tolina magezi togenda kusobola kumaintaininga kintu kye bayita obugagga. Brian White yafuna ssente olw'okuba teyalina magezi maintainensi y'obugagga yamulema kati ali Dubai mu security. Brian White ali Dubai mu security kubanga teyalina magezi ga maintaininga ekintu kye bayita obugagga. Yenze Itongwa Yekolera tugende mu maaso ekirala. Baganda bange ne bannyinaze weegenderezanga nnyo omuntu alina kye yali akkoledde. Omuntu oyo aba wattabba olulimi lwe luba lubi nnyo gy'oli. Weegenderezanga nnyo omuntu eyakuwa ekyokkola eyakwasika ku maanyi ge eyakuwa emmere. Omuntu oyo mukwate empola. Olulimi lwe gy'oli lutera okubeera olukambwe ennyo. Actually ne bw'atayogera kigambo kyonna n'omuvuma n'agamba n'akuba emimiro.
Nakutunuli Ashbug Kato ng'oli ku TV ng'ovuma Bobi Wine kaŋŋambe nze Bobi Wine nga tose n'ennyimmu nga nnene ya Rabbi kale ate n'ennyimmu za Museveni buli omu yayagaliza kirungi kaŋŋambe nze Bobi Wine nga Ashbug ali ku TV anvuma gwe nawe emmere gwe nayazika ku linnya gwe nalinnyisa ku nnyonyi ensooka gwe nakolera ebirungi nga muganda wange n'okusinga byenkoledde baganda bange ng'ali ku TV anvuma mulaba n'abaana bange nga basolomoni bali wali basolomoni mwana wange wadda nsinga obuwanvu ngeza bugeza kati nze taatawe nga ndi wali ne basolomoni abaana bange tulaba TV nga Ashbug abadde abeera ewaka ng'alya emigaati gy'abaana bange n'abaana bange ne batakuta because tulina omugenyi gwe bayita Ashbug alyanga akasaanyi naye nga kiryokke n'awalampanga ebifenensi n'anoga fenensi w'abaana bange ne mwasitanga mu mmotoka zange nga ne lwe nali ngende South Africa nagenda naye nendeka abaana bange yali ku TV yali mu kunvuma ne ŋŋamba bugambi kigambo nga soogedde naye nenkuba bukunyumiro nti wallahi oba ogenda kubonaabona omuntu eyali akuyambyeko nga si muganda wo si nnyoko si kitaawo muwenga ekitiibwa nkiddamu omuntu eyali akuyambyeko nga si muganda wo si mwannyoko si kitaawo si nnyoko muwenga ekitiibwa olaba n'ab'eŋŋanda osobola okusiiba enjala nga weebali osobola okulwala n'ogenda mu ddwaliro nga weebali n'otuuka okufiirayo ekyebbeeyi kye bakola kukugulira sanduuko ya kitiibwa nakuleeta mmere nnyingi mu maziika ga bakungu bazibali naye nga gwe babadde tebagikuwa ng'okyali mulamu kakati omuntu asobola okukukolera ebyo nga wamusanga bukulu nga mannyo muwe ekitiibwa nkiddamu omuntu eyali akuyambyeko nga si muganda olaba ne muganda weera oba olina omuwa ekitiibwa muwe ekitiibwa kambanyumiseeyo ewaffe Butambala ku nkuzi omukyala yalina omwana wa mujjawe kaŋŋambe kakati nga ggwe bw'onaabeera ng'olina step maama wo ng'abeera ku kibuga nga maama wo abeera mu kyalo nga taata wammwe alina amakameka 2 kakati maama w'e Kampala kyava agamba ggwe mwana w'omukyalo nti jangu otandike okubeera wano ewaka maama w'e Kampala ng'akola muowino maama w'e Kampala kyava agamba ono omwana yajja ku kibuga bwe yajja mu kyalo nti ajangu nkuwa omudaala muowino otandike okukola omwana ow'obuwala n'atandika okukola ssente nga mpitirivu n'azisinga ne maama eyamuwa omudaala taata time yatuuka taata waabwe n'afa ne batandika okulwanira ebyobugagga abaana b'omu kyalo n'abaana b'e Kampala omwana ono stepmother bwe yawa omudaala mu owino ne yeegatta ate kuba omu kyalo abalwanira ettaka ly'e Kampala lunaku lumu ab'omu kyalo bajja ne bavuma ono omukadde w'e Kampala ne bamulangira ne bamuvuma obuziina kyava agamba bonna baali nvumye naye gwe tewaali nvumye gwe najja mu kyalo ne nkuwa n'omudaala mu owino bye banvumye tebinnumye naye ekinnumye kwe kuba nti mu banvumye naawe gwe napangira ensi mwoli ne nkuwa omudaala nga nange nnina abaana ne nkukwagaliza kubanga nali nkulabyemu omuntu ategeera nga sikuddeyo oba nkuzaala oba sikuzaala zironga z'oli mwana w'abazi kitegeeza oli muganda w'abaana bange maama wo oba mwana wange kyava amubuuza omudaala ogwo gw'oyogera gwe wampa lwaki tewaguwa mu baana b'ozaala omukadde kyava amutunuulira step maaza nanga mwana gwe bw'oba bw'otyo bw'oŋŋambye nsaba Omukama Katonda ajje emmaali yange mu mmaali yo yamugamba nsaba Omukama Katonda ajje emmaali yange yonna mu mmaali yo olw'okuba emirimu gy'oli gyatambuliranga mu mmaali ya mukadde oli kubanga gwe gwali omusingi ogwatandika emidaala egyo ono kwakola ono yatuuka kufa nga yeeyaguza lujjo ng'aswa n'okukusaana kugamba olinamu ekyebitaano
nga asobola okukusanga n'akubuuza olinamu 10,000 because yamanyira akabiriti akamukoleza, because yavoola akabiriti akamukoleza. Byonna mubikolenga naye togezangako okwemonkoolera ku kabiriti akaba kakukolezezza. Ashbug Kato nkugambye omuntu yali akuwadde ku mmere ye bwe waliira emigaati gy'abaana be n'otuuka ewaka nga bafumbye emmere ng'emala baana ne batandika okusalaasala ku baana tebaaliridde balye bakkute olw'okuba bali mu kuwaaka Ashbug naye aliye. Bw'oyimiridde ku TV omuvuma nga ba Solomon Kampala bakutunuulidde nga n'olumu wajja ewaka ng'omugaati waliwo ttoosi 10 nga buli omu alina kulya ttoosi 2 naye buli omu n'afuna emu olw'ensonga waliwo omugenya zze ate nga mukwano gwa taata nnyo abaana abo bakutunuulira ng'ovuma taata waabwe nga oluusi tebakutanga mmere n'emigaati baalyanga gya bitundu lwakubanga ggwe bagambye bakkuba emimiro n'olyoka obonaabona duniya n'olyoka obunga nkugambye omuntu yenna yali akuwadde ku mmere ye, omuntu yenna yali akufisirizaawo k'okulya, byonna bikoli naye never raise your hand, never raise your voice towards him or her. Omuntu oyo aba muzaddewo, omuntu oyo abeera muzaddewo. Nze tudde siina maama siina taata. Bw'okeera n'oteeka His Excellency Bobi Wine ng'ekifaananyi kye nataddeyo eggulu oba luli oba ggulu ng'ali ne maama Babi Kyagulanyi n'enteekako ndi taata ne maama abajjegga bakwesira ku bantu bano be bakuzaala n'atamanya nti nze buli mukazi mu Buganda muyita maama, buli musajja abataata. Bobi Wine ayinza okuba si taata wange ne Babi Kyagulanyi ayinza okuba si maama wange mu musaayi, naye nga nze nina ensonga lwaki be bazadde bange, nga nze nina ensonga lwaki be bazadde bange. Nenkeera ku makya n'ensonga mu lugalo lwange mu Bobi Wine oyo ekikolimo kye nnyinza ovaawo nakyo banda ba maama. Nenkeera ku makya Itongwa ono gwe mwagala ennyo, gwe muwaana n'abamu ne mumpitandisaamu yeeko wadde nga nfaanana kibijjigiri. Nenkeera n'ensonga olugalo lwange mu Kyagulanyi oyo ne bw'atankolimira asobola okunkuba obukubi emimiro nti ne mbonaabona enseeno. Abo bazadde bange, nze mmanyi ensonga lwaki bazadde bange. Kakati Ashbug okulwanagana ne Bobi Wine wali olwanagana ne maama wo, wali olwanagana ne taata wo, nodda ku TV oba ku bupeegi bwo n'otandika ovuma Babi Kyagulanyi in favor of Zuwena Kireme atakuwangako yadde sowaani ya katogo ng'ewa Babi gye wasiibanga n'otuuka n'okubotola entamuuza nti ozikomba. N'otuuka ovuma Babi Kyagulanyi oyo wavuma nnyoko. Nkiddamu wavuma Babi Kyagulanyi kapeegiko in favor of Zuwena Kireme atakusiikirangako yadde akabaketi k'ebinyeebwa, atakusibwanga yadde ku kiwogo ekyokumeketa nti kiikyo meketako, n'okkakkana ku Babi n'ovuma nga wasiibanga wuwe nga n'olunaku lumu waddira n'okwata olugalo n'oluvunvubika mu ice cream wa Suubi agezaako kukaaba ate maama yakuba Suubi lwa nsonga tayagala kuswaza mugenyi. Yakuba Suubi nga bw'amugaa kaana gwe weekaabya kumbe oddidde engalo zo n'ozivunvubika mu kabaketi ka ice cream wa Suubi. Oyo ye mukazi gw'ovuma gwe wabotolera entamu ng'oli mu kuzikombamu emmembe. Walyanga n'olya nga tokkuse n'okomba entamu n'ozibotola. Oyo gw'oli mu kukuba, oyo gw'oli mu kuvuma. Ashbug Kato aliko ekikolimo okuvuma Babi wavuma nnyoko. N'ofe balinga bebe kuulu atakugulirangako yadde akagatto k'omusalabanda, atakutwalangako yadde wa Mama Road eno gy'alira obunanka eno gye yeefuulira kale ekyesi. N'ovuma His Excellency Bobi Wine eyakolera birthday, n'ovuma His Excellency Bobi Wine eyakulinyisa ennyonyi,
nengo oli mukufevalinga bebe kulu atakulinyisanga ko yadde ennyonyi muzinge wavuma taatawo oyo wavuma taatawo bebe kulu yali akola bilisiti bino bye nakuba gye buvuddeko nabikuba nabisula bino simanya anwa listi nabikuba nabisula ebyo nabiyiwa mu mulinde mulabo obwaka guno wamunaabira byo nabikuba nabisula nabiyiwa yali akola bilisiti bya 2019 I think 22 sabe chiyayi chatekawo comment jukira mu listi mwalimu okuvoola Bobi Wine Ashbug Kato n'ateekawo comment oyo Bobi Wine mukubire ddala omubetente omutwe gwayagala babetente Bobi Wine omutwe gwayagala bakube Bobi Wine bamubetente omutwe igwe Ashbug Kato gwe yaliyogedde ekyo bakube Bobi Wine bamubetente omutwe oliko ekikolimo ekyamaanyi ennyo Ashbug Kato nkulayirira leero ne bwoyonka omusambwa gwe Mombasa ne bakutuma eddagala omusawo n'akugamba genda oleete ensiri eteegattangako oba genda oleete ensiri nga ya bbeere limu n'obireeta n'obituukiriza ebyo waliisa ebizibu ng'omuganga abikutumye ofune obugagga obuddemu oteriri ne bwe waali bireese n'obituukiriza ne bw'oli bireeta n'obituukiriza ne bw'oli yonka omusambwa ne bw'oli egaddanga n'omusota timba nga kyekintu ebitiisa by'olina okukola wallahi tosobola kuddamu funa mirembe mu dduniya muno nkiddamu nze Itongwa Yekolera wallahi ne bw'olikola ki tosobola kuddamu kufuna mirembe mu dduniya muno okuggyako ng'ogenze ne weetondera Bobi Wine ate nga wakyaliwo obusobozi okuba nga tajja kukkiriza mutuukako totubonaabonako olubeerera baaba kale Ashbug Kato mulamba essaawa eno yafa dda bino bye mugamba nti mu Geyena waliyo okubonaabona mu ggulu waliyo okubonaabona nga wakola ebibi Ashbug Kato ali mu Geyena ku dduniya nkiddamu Ashbug Kato ali mu Geyena ku dduniya ali mu kubonaabonera ku dduniya yali mu Geyena yamusanga ku nsi era ne bw'omulaba ng'atambula aba yeetooloddwa omuliro lwa nsonga obutali bwesimbu okuvvoola eyakuweesa mwewalenga nnyo byonna mu bikole naye togezangako okuvvoola omuweesi wo ekibya kyagala kuba muweesi waakyo mu mutwe kimubetente omutwe ekibya kyagala kuba muweesi waakyo mu mutwe kimubetente omutwe omukono ogwakuweesa ogwakufuula kyoli okutta ejjambiya oyagala kugutema okimanyi nti Ashbug Kato ne sitaani tebalina njawulo bafaanagana kubanga sitaani oba muyite Lucifer seekayimbire yakubangalaga makubuulaawo mu ggulu navasi mwana atata nkutumidde sitaani yakubangalagaawo mu ggulu yali baweesebwa Mukama n'atuuka time n'ayagala okusaanyaawo Mukama n'amwanguyira n'amusuula ku dduniya kakati Ashbug Kato ne sitaani enjawulo nze ndaba mpaawo Ashbug Kato ne sitaani enjawulo yaabwe nze ndaba mpaawo kubanga sitaani yayagala okusaanyaawo Katonda boss ne Ashbug Kato yayagala okusaanyaawo omukono ogwamuweesa gwe bayita His Excellency Bobi Wine gw'obadde okimanyi nti omukono ogwakuweesa gulina obusobozi obukusaanyaawo okusinga gwe bw'olowooza nti osobola okugusaanyaawo that is why Mukama yawunzika awangudde sitaani kubanga ye yalina ati ye yali master planner kakati naye Ashbug okulowooza nti wali osobola okusaanyaawo Bobi Wine ye master planner ke katiba akakuba oba mwoli bulooka ke kakuweesa olowooza nti osobola okukasaanyaawo namusanze ndiiba ali mu nsapaala ne mubuuza wabakiiko ye byaliwo namusanze ndiiba ali mu nsapaala
ne mubuuza obeera waako ye nsula mu guli omwala. Okitegeera? Okitegeera gwe Ashbug Kato? Ekyo nkikubuulidde Ashbug, oliko ekikolimo eky'amaanyi. Kankubulira Ashbug, ekintu kye wakola kyalaga nti osobola okutunda kitaawo. Ekintu Ashbug kye yakola kikulaga nti asobola okukeera ku makya n'atunda kitaawe as long as afunye ssente, kubanga ono gwe yali atunda yali kitaawe. Bannange, abazadde si be bano bokka abatuzaala. Nkiddamu, abazadde si be bano bokka abatuzaala. Naye waliwo abazadde abatuzadde mu dduniya. Nga bw'ogamba nti ono ye Godfather, sigamba ono Godimbizi, temubuzaabuzibwa. Njogera ku Godfather wa Katonda oba kitaawo mu batiisimu. Nga bw'ogamba nti ono ekitange mu batiisimu, naye ate waliyo bakitaffe mu dduniya. Nga si be batuzaala naye nga bafuuka bakitaffe mu dduniya, nga bafuuka bannyaffe mu dduniya. Ekyo nkikubuulidde. Eriyo abafuuka bakitaffe mu dduniya n'ogamba nti Saara Nseera afuse maama mu dduniya. Anagambye, you're idiot. How do you abuse someone? Is that struggle? Kasoko deo somo oluzungu badde olina okugamba you idiot. How do you abuse someone? Is that struggle? Notekako eno ka questioning mark. Si you're idiot. How do you? Oshagedde munnange ddayo osooka osoma oluzungu. Sinze yali afiiziwo. Sinze yali afiiziwo. Oshagedde munnange leka kunjiira butasoma abo. Osagedde. So eriyo bannyaffe abatuzadde obukulu, eriyo bakitaffe abatuzadde mu dduniya. Nga bw'ogamba nti eriyo taata mu batiisimu, nga si yakuzaala ddala. Bobi Wine yali taatawo Ashbug. Bobi Wine yali taatawo eyakuzaala mu dduniya muno. Ashbug ani yali akumanyi? Ashbug ani yali akumanyi? Wavaawa? Wali mwana wani? Wabuloginga nga biki ebyenjawulo? Bobi Wine n'akukwata. Bobi Wine n'akusembeza. Bobi Wine n'akwagala. Nga lwalinayo press conference making sure nti ka Facebook kalabikira mu kamera. Omubeera wano ku Kido. Wabeere busaabala ku lyato making sure ti omubaano ku Kido ngeno Kimu XP ali ku kamera akwata. Kakati ekintu ekyo ne kiyamba nnyo okututumula nti Bobi Wine yakwazikako ku maanyi ge. Bobi Wine yakwazikako ku maanyi ge. Naye amaanyi ge yakwazikako go gennyini ge bayagala okukozesa okumusaanyaawo. Kakati gwe tolina njawulo nakakebo ate kayonoona socket mwe kabadde kanywa amasannyalaze nga kalowooza kafunye nnyo amasannyalaze. Kumba ate bw'okutula socket mw'obadde onywa amasannyalaze naawe wennyini togenda kuddamu kufuna masannyalaze. Mu butamanyaawo olowooza nti socket emaze okukuwa amasannyalaze owezezza kati kanyisaanyewo n'otomanya nti you disconnected yourself. Gwe wennyini we disconnectinga wekka. TV yeetaaga masannyalaze naye ate TV erowooza yakabi okusinga amasannyalaze. Ndi big fish ekyennyanja kiba ku lukalu kyetaaga amazzi. Kakati big fish ate gwe wennyini eyalwanyisa ennyanja eveewo n'otamanya nti obulamu bw'ekyennyanja bubeera mu mazzi. A big fish erwana nnyo ku protectinga mazzi. So si kusaanyawo mazzi kuba bw'esaanyawo amazzi naye yennyini tesigaza kintu kye bayita obulamu. Kakati Mr. Big Fish today
ennyanja wagikaliza oli mu kyangaala abalabe bajja ne bakukwata ng'omaze n'offa ne bakubamba nga ffire bati ali awo Ashbug Kato baamuwanika bati kati kyakulabirako eri buli muntu omuli w'enkwe ayitawo alina kulabira awo alina kulabira awo nti olaba buli lw'obeera omuli w'enkwe ekyo kyogwako buli lw'obeera omuli w'enkwe ekyo kyogwako ono aŋŋambye nti Ashbug akusinga buli kimu gw'olina kati nnina gwandaba yayina amulaba nnina gwandaba naye naye Itongwa nnyiza wallahi nnyiza nnina gwandaba olinayo ekibuuzo ekirala nnina gwe andaba ekyo kyemusinga nti naawe atanjagala osobola okundaba barakallahu fiikum Allah akuwemu ekisinga Ashbug Kato fe mu Buganda tugamba nti lubuto kyoto teruboola nku era terukkuta nku gwe yakedde okuteeka enku mu kyoto tekigenda kyokugamba nti owange nzikuserekerawo okumpa enku nnyongere enku buli budde dde olukusala ki nku kakati tewaliiwo ssente emala tewaliiwo ssente ekkusa buli ssente ejja ate ekutuma kunoonya bubi nnyo ddala singa kirumira takyakola singa sudiru takyakola singa wava munna ali waka naye nabo bakyazinoonya gwe ki ekyakulowoozesa nti eriyo ssente esobola okukumala otuuke mu kulyamu munno olwo teri ssente zimala lubuto kyoto terukkuta yensonga lwaki nkugambye beeranga nnyo n'amagezi agakuuma emikwano gani okuba ne ssente weegobeka emikwano kubanga ssente ziva mu magezi ate era ziva mu mikwano kabaka Sulaiman teyasaba ku bugagga yasaba magezi kubanga mu magezi mwokwanira emikwano ate ekikutuusa ku bugagga ono yasaba ssente kati alinga Bobi Wine naye yasabanga ng'afukamira ng'asaba ssente naye olw'okuba teyalina magezi zaamulema okukuuma Bobi Wine tudde ali Dubai tuuma geeti musana gwokyoli omusana gwokyeri teri ssente zimala olubuto kyoto tewali nku ziyinza kumala kyoto ne bw'otyaba kaloole k'enku n'okawa ekyoto kyo tekijja kugamba nti nzikuse olubuto kyoto buli lunaku luba lwagala okulya era teri ssente zimala Ashbug Kato how far you said that you were a master planner of all these games is a struggle. Where are you today? How far with our struggle? Where are you, master planner? Oliruddawa gwe wagamba osanyawo Bobi Wine nga tumulaba atinda ng'ekitiko gwe yagamba omusanyawo ng'oggwawo lwa buwoomi gwe ssebe yagamba osanyawo Bobi Wine ng'oggwawo lwa buwoomi Bobi Wine tebamwemonkolerako oyo omwana aliko amasanyalaze ago mugalaba osobola okugasakako ekitangaala naate era osobola okugaggyako okufa singa ogamba ntaalirako nkiddemu amasanyalaze osobola okugaggyako ekitangaala naye ate osobola okugaggyako okufa singa ogamba ntaalirako gagaba ekitangaala gagaba n'okufa kati gwe kiri gy'oli okulondako ky'otwalako Ashbug Kato yajjako kufa ku muti gw'amasanyalaze yakozesa bubi ekitangaala kyegamuwa n'ayagala agamba ntaaliremu ne gamupa ne gamusiriiza kyova olaba ennaku zino atunula ng'akasira aba ayina enfaana Ashbug ayina enfaana omuvubuka yali omulungi omuvubuka yali handisamu Ashbug kakati ayina enfaana
Enfana ze twali tulowooza nti ziba mu baana bato. Enfana ze twali tulowooza nti ziba mu baana bawere. Today Ashbug yeggwayi n'enfaana olw'embeera gy'oyitamu. Yeggwayi n'enfaana. Yeggwayi n'enfaana. Kyewuunyisa nnyo. Kyewuunyisiza ddala. Naye nga beera ekyokulabirako ekirungi. Beera ekyokulabirako ekirungi eri buli muntu eyaliriddemu olukwe oba ayagala okulyamu banne olukwe. Waliwo wano wa NRM awaana Museveni agambye FDC is the only opposition party in Uganda. Mwennuku muli kubyamu nsuubire mukazi mujje okuntenda obulungi nga yenze nazaala omwana omulenzi mu maka ye yamubula edda ng'omwami yatuuka n'okusala ku budde we yali amuwa obuseera ebisinga ekiyungu akimala eno wange. Kakati mumusuubiremu ki mukazi mujje ng'obadde okimanyi nti waliwo oluyimba olw'amatiya kakuumirizi baluyita mukyala Naggujja. Bakazi bajja babiri bwe baleeta owookusatu beegatta balwanyise owookusatu. Ndowooza otegedde kyentegeeza sigenda kukudda. Kakati Ashbug Kato alinga ng'akasira batambula Yesu lubabba. Alambula Yesu lubabba. Alambula Yesu lubabba bw'ati duniya eno. Ashbug Bobi Wine gwe yalinnyisanga ku nnyonyi. Ashbug yali talinnyanga ku nnyonyi nga n'ewaabwe bazirengerera mu bbanga. Ewaabwe Ashbug ye yasooka okulinnya ku nnyonyi nga bazirengerera mu bbanga. Era kyova olaba ennyonyi ye yasooka yagisesemamu mu kiwakanamu. Ashbug ennyonyi ye yasooka ng'agenda e South Africa yagisesemamu. Mumulaba bulijjo mbyogera, bulijjo sibyogera, bulijjo mbisirikidde. Ennyonyi Ashbug gye yasooka okulinnya ensooka yagisesemamu kuba ye yali asoose ewaabwe okulinnya ennyonyi yemusindulula emmeeme. Yagisesemamu. Naye temubyogera era temubigamba abantu ayinza okuswala ennyo. Mbibuuliddeko temubyogera mubireke nange sibyogedde. Ng'ewaabwe ennyonyi baazirabanga mu bbanga nga tebalinnyangako yadde ennyonyi muzinge nga tebagendangako yadde wali ku Aero Beach okuzannyirako ebyo ebinyonyi ebiriwo. Nga tagendangako yadde Entebbe ku airport okukwata wali ku kisaawe kya UN ebinyonyi ebyo ebyakaddiwa waakiri ayiseeko buyisangalo bwati nga talituukangawo. Nga teri yali atuuseewo ewaabwe mu kika. Naye omusajja n'akukwata n'akufunira passport n'akukwata n'akusabira visa South Africa n'akukwata n'akuteeka ku nnyonyi ne mugenda e Cape Town n'akujja e Cape Town n'akuteeka ku ndala ne mugenda e Johannesburg era n'ovuma oyo. Oliko ekikolimo Ashbug. Oliko ekikolimo Ashbug. Ashbug kakati nokonziba yakonziba. Ashbug nokonziba yakonziba alinga bano abaana abayonoona we batudde era ne bafuka we batudde. Yakonziba. Ashbug yakola ki? Yakonzibira ddala. Nenga lwaki? Buli bwankwe terizimala. Kusiga nsujja olye mangu mangu naye n'omubuuza lwaki tewasiga emmwanyi. Kubanga emmwanyi ekula mpola naye ogiriirako ebbanga. Naye ogiriirako ebbanga n'abaana n'abazzukulu ne bagiryako naye gwe wali makiryo ndoga bbiri nga kimaze okukanduka. Okitegedde Ashbug Kato. Big fish. Ate big fish erina kuba mu mazzi. Ate eri mu kulwanagana n'amazzi. Esigaza obulamu ng'evudde mu mazzi. Nyanja yakusesema. Ennyanja yakusesema. Ate era njagala okugamba abantu bannange baganda bange ne bannyinaze mwegendereze nnyo. Era ali mugaba maka. Naye bwe gaba maka mubaamu mukyala mukulu eyakusookamu eyava nayo mu nnaku. Nga bw'obadde ng'ovuma NRM yo bebe bakubirira ne bakuddiza obusagwa otuusa otze mu NRM. Olowooza bakyala bakulu abo bawulira batya?
mwe kisinga obavuwaza abantu be mwasanga mu NRM kuba be basinga okutabagala nkiddamu ekisinga okubavuwaza bantu be mwasanga mu NRM kubanga be basinga obutagala waliwo anangambye nti we want action not words genda ku mabiito ogule malayi bobo oyagala action okole action yani akkanyi genda ku mabiito genda ku speak resort ogule malayi nze banayise kambabuulire nze siri bano batica lumbuye bemuvuma bo ne babaleka ne nze nkuma nenkuwa ne research ate ndi wa tabbo genda obuze bano bujingo be yali ebisiya gajjuza abadde ne bawa obujulizi nze nno neepankwako NRM eriko abaayo waliwo abaava naye eri mu kyalo kali gwagiripiridde ku City Square ojje ng'okuba kerere NRM erina bannyiniyo beba abaava nayo mu nsiko olaba n'abamu ku bannyiniyo bali mu kukaaba nga gwe zikuleeta n'enfaana zo mb'ogirippira olowooze nti ogenda gifunamu okusinga bali abo bennyini be baba bakuba nalweyisa alina ekikono ku State House awo wegenda obuuza abantu because mutuufu mwe mubadde muvuma NRM bo bajja ne NRM ate mmwe mujje mulye mu NRM no omusajja bw'akaddiwa aba takyakwana aba ku maintenance era bw'akugamba nti akukwana agenda kukuwasa aba ayagala kukukwabula kakati ne gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni eringa musajja mukadde tekyetaaga kuwasa yeetaaga kimu kukwabulako bukwabuzi kukozesa so gavumenti ya Museveni yakozesa nemala nekudampinga kubanga yo tekyawasa tekyalina n'amaanyi ga kisajja yakubaka nekudampinga mulabire ku Ashbug Kato buli abalowoozanga Ashbug Kato babadde balina endowooza ey'okukola ekyo Ashbug Kato kye yakola yenze yekolera Itongwa gwayagala action bamufe mu bigambo tugende mu action genda ku mabiito ogule malayo okole action genda ku speak resort ogule malayo okole action genda ekabalagala ogule malayo okole action n'ekirala si gwanzalirawo ennwana y'olutalo ate gwe nnwanyisa ate ompe ennwana y'olutalo olinga akabisa akali mu nsonga wamma mwesiibire bulungi nze ngenzi waffe butambala kwerimirako puroguramu yagise Zukuka ne Itongwa mwebale nnyo mwebalire ddala mutambuze buno obubaka butuuke ku buli munnankyukakyuka gwe tukyalina kubanga bubwo buli munnankyukakyuka gwe tukyalina buno obubaka bubwo weegendereze ojja kukomekkerera nga Ashbug Kato yagise Zukuka ne Itongwa munzikirize njifundikire wano musibe bulungi mweraba teweerabira okusubscribinga buli aliko wano tudduke emisinde tusubscribinge ku YouTube channel gye bayita Itongwa Yekolera buli aliko wano tukonsuulirewo ka subscription ku YouTube channel gye bayita Itongwa Yekolera Dictator Amiru mwana gwenkulengeddeko Dictator Amiru muganda wange wezaatulaba bwe twatoba n'ondyako emikolo Dictator Amiru twali bangi nga twegombesa nga tuli mu mbeera nga twesanyusa nga tuli mu kikwekweto kweyimusa emba wagapu ne bakulukuta wano twaliyala ne twesuubiza taliyitamu alidda n'atukima leete wanyamba tali kiwaani wannima n'ondyako emikolo Dictator n'ondyako emikolo nedda mwana wa taata tewaalindiddeko mikolo kale salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu musibe bulungi baganda bange ne bannyinaze agise Zukuka ne Itongwa buli lunaku okuva olw'Monday paka olunaku olw'omukaaga teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita Itongwa Yekolera ibuli avaako tudduke tusubscribinge ku YouTube channel gye bayita Itongwa Yekolera musibe bulungi mweraba